Olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UMEME kifulumizza alipoota ng'eraga nti omwaka oguwedde ekitongole kino kikoledde ddala bulungi nga kikoze amagoba ga buwumbi 7 ekiwadde essuubi eri bannayuganda abagula emigabo mu kampuni eno. Ku luli baafuna siringi 9 buli sheya. Buli ayagula sheya nga yamwefunanga amagoba ga siringi 9 ku buli sheya ye. Kaakati guno omulundi bagenda kufuna siringi 19 ku buli sheya yaabwe. Kwegamba ogenda ozigatta ndowooza okiraba ssente ze bagenda okubanga bafunye mu kubeera nti baateeka ssente mu UMEME. Kino bakitadde ku ngeri ekitongole gye kititenkanyizaamu okweyambisa enkola ey'okusasulira amasannyalaze eyaayaka gye bagamba nti ekoze kinene okukendeeza ku bubbi bw'amasannyalaze. Enteekateeka gye twateekamu ssente nnyingi ey'okukyusaako mu kifo ky'okulinda tewange ssente siziriiwo enkya tewajja kubaawo masannyalaze kati kyakoma. Bw'olaba ng'osigazzaako uniti ku akantu katandika okwaka, bw'oba oguze uniti 50 katandika okwaka ng'osigazzaako uniti 2 kagenda kakulaga n'osigaza 3. Kaakati bw'oba ng'osigazizza oba 2 ng'omanyi nti gwe average okozesa uniti 2 buli lunaku, omanya nti enkya tegajja kubaawo ng'enkwera ng'ogenda ogulayo. Wabula gyo emiwendo gy'amasannyalaze si gya kukendeera kati ng'abakulu mu UMEME bagamba omuwendo gw'abannayuganda abayota amasannyalaze gukyali mutono ddala. Kiseera kino abantu ebitundu 35 ku buli 100 be baakayungibwa ku nkola yaayaka era ng'omwaka ogwa 2018 we gunaatuukira ekitongole kisuubira nti buli munnayuganda ajja kuba ayungiddwa ku nkola eno.